Alo Kadama TV gye bali kusiba. Waliwo odi gyempulidde Kadama TV. Naye simanyi lwaki Bannayuganda bannaffe balemedde okubeera nga nabo bayimirira nga Bannayuganda. Naddala abakola omulimu gw'okuleeta abantu okukola mu Gulf countries oba mu Middle East, especially Saudi Arabia. Bano abasajja bakankalira nnyo amateeka g'ensi zino, naye ate ne bayisa ebituli mu gaabo oba mu nsi yaabwe okubeera nga kyekibaleetera n'okubeera ne batuleetera okubeera nga naffe tubonaabona batutwala ng'ebintu abatali bantu lwabbo abatuleeta okukola. Toyinza kuŋŋamba buli bw'olemererwa probation, simala probation ne mukama wo bw'oba oleetedde mukama wo kufiirwa. What? Nze obeerawo towozezzaako ki nze? Lwaki tosooka kumanya nsonga ki eyo ennemesezza? Era lwaki probation eyo ngimazeeko oba sigimazeeko naye oyo mukama wange gw'oŋŋamba nti kufiirwa. Kino bakiggyemu okwekwasa bagambe nti bo bizinesi balaba zibadde zigudde, zibadde zikola ki? Naye ate kino nsobi yaabwe. Bamanyi ebintu ebimu, bamanyi ebintu ebimu n'ensi gye baleeta abakazi b'e Uganda okukola, naye ne batabannyonnyola wa gye bajja, wabula ate ne basiiga busiizi kazigo. Ensi eno n'obubi bwayo ne babusiiga bizigo eri nga tuva e Uganda okujja okukola wano. So singa batugirayo the bitter truth of bantu bano be tujja okukolera, singa at least teri n'omu afiirwa, naffe nga tukolera mu mbeera gye bayita good condition of working, ffe nga ba-migrants oba ba-domestic workers especially. Okiwulira? Gw'onteera kuŋŋambe kati mmwe nga bwe mwatudde nga kampuni kubanga mwekubidde enduulu, emulimu bizinesi zibadde zigudde, temukyakola, kati mwagadde okwekubira enduulu mwabalaga nti mulina obuvunaanyizibwa mujja twalanga abakyala oba mubaleete eno bakole. Nti mmwe mugamba mu kati omukazi okujja okukola oba omuntu yenna okujja okukola emyezi ena gy'amala egisooka omusaala takwatako. Mukama wo basiponsa gw'aba agenze okukolera alina zitwalanga ku ofiisi. Mumanyi ekibadde awo wakati awo oba mulowooza nti kati mumukyogera twakakiwulira. Byabeerawo dda. Wano 2019 waliwo bwatuuka n'okubeera nga waliwo kye baleetawo nga kye bayita hostels. Ng'abakazi olwo bakomplayininzeeko batandise okukomplayininga ne babagamba nti tekyali bakazi kubeera mu mayumba. Bagenda kukola ki? Kubeera nga babeeranga mu hostels nga gye bava nga okola bukozi nga bonogamba nti nvudde kwe wange ne ngenda nkola essaawa ziweddeko nnyinyo nzirayo gye nsula. Abaakikoleramu baakikoleramu ekyo. Era kyekyasiinga n'okuleetera nnyo abayita abatolosi. Ekyo kintu kyekyasingirira ddala nnyo okupasula abakazi abaali mu mayumba. Kubanga buli mukazi ava e Uganda nga talina mbeera na kirowoozo kya kudduka mu nnyumba ya Muwarabu. Naye ekyo ekintu mukitunuulire kyatandika ddi era kibaddewo nnyo ddi. Kyatandika 2019, 2020. Okiwulira? Kati ate n'abajja 2019 gwako, 2020 COVID awo abeereddewo omungi. Amateeka nabiki 2011 abajja bonna bino byonna provision byammwe bimwogerako tebabitegeera tebabimanyi. Kubanga bazze bafuna bi audio, bafuna bi video, bafuna ebibuuzibuuzi ebyaba abatolose nga bakyali Uganda. Atuuka mu nnyumba n'alowooza nti bw'abadde Uganda bw'agenda okusanga ekkomera lyajjamu. Nze kino ndiyita kkomera lwaki? Ate lye tujjamu nga tweyagalidde. Buno obuddu bwe tujjamu tweyagalidde tebatusibaamu njegere ng'edda bwe baakolanga abaddu abalala. Kati tujja tweyagalidde ate ne tujja nga batugamba nti ogenda kubeera mu nnyumba emyaka 2 tufuluma tolina kiweekolera. Nga gwe omuntu bw'obadde nti onooguma n'okola ate oba onookola ki olw'embeera. Yagala omulimu, yagala akasente, olina abakutunuulidde boonoonyeza future era n'okkiriza. Kubanga eryo libeeranga kkomera liweeyingirizamu booti ne bakuyingiriza ekkomera nga naawe okkiriza nti bansibe emyaka 2 ennyumba z'abana abantu. Ekyokubiri kye mwerabira nti ffe kali kyate zifaanana bano Bawarabu ffe tuli Bafirika ate Abanayuganda. Ate Abanayuganda abalimu kabira empitirivu ezirina obusoso n'obulombolombo bwazo. Bye mwerabira ebyo bwe muba muleeta byonna temusosula mwe muleeta buleesi wiiki emu ng'omuntu agende ku training. Naye nga omujja eri kisolo wansi eri mu nsozi talabanga ku nnyumba erimu tayirozi tagibeeranga namu yadde gisula mutamanyi mashini ezangoye bwetunula nabwe bagikola nabwe operating tafumbiranga ku kukuuka yadde. Naye wiiki emu gy'omuntu ku training bw'ayingiremu ebyo era omusomesa n'omusomesa nti Omuwarabu obeera mu nnyumba ye ne bw'aba akugambye ekiggo olina kukakana n'okulaba oti bannange mulimu ebintu ebimu bye tulina okwebeereramu. Nze ky'ofuula amaze ne bagamba kafaala nga bwe yabaaningibwa mu Saudi Arabia. Nammwe it's high time ebyo bye muwoza mbu ate ofiisi mbu mukama wamufiiriza mbu biki ne mulimba abantu beeri nti kampuni nga bamuzinnya Uganda nti ne wano zikyali nga bwe zaali nga mulimba abantu oba abakazi abamu. Bannange it's high time mwogere ne gavumenti mwe nga kampuni ezaagala okuleeta abantu era abanoonyeza abantu opportunities n'emirimu bafune centers. Kino kyetaaga kufuna centers nga mulimu ba representatives ne ba coordinator abategeera buli lulimi era bajja okubeerawo nga bamonitaringa buli muntu ayingidde Saudi nti munnayuganda ne wajja agenda nga bajja mufola nga tewali wagenda kuddamu kubeera watoloka nono. Okitegeera? Abeera kwe babba ssente z'abaana bebabba mu misolo bebabba biki bikyagezi ne bibanga bikyagezi naye ate kati lwaki ekyo kyemukitunulamu? Mutusibidde ku lwenda olwaliya bwe mumanyi nti kati terukyawera na 900 nga lusindikweka. Abo baba mazima abo babuddibwa kumpanya mwagala kuyisaawo buyisa byammwe bizinesi zammwe kutambula mwerumirirwako mwekka temwagala kumanya. Nze mbadde manyi omuntu obeera mu bizinesi obeera ofuba nnyo okulaba nti raw materials z'okozesa bizinesi eyo okubeera nga omanufacturingamu ebikola oba capital oyo gw'obeera okozesa bizinesi gulina okufaako ennyo ku bibiri era okubeera ng'omukuumirawo nosobola okufunamu amagoba agawera. Kati mukigeze nti ffe tulinga capital wammwe naye ate mutulagajjalidde n'omusinzo tulagajjalira abasajja be Uganda aba kampuni za Uganda mwabakolagana ne simanya ne mbeera nga you are being approved by Ministry of Labour Uganda. You are the very people causing the torture, death, deportation, ne imprisonment ya bakazi wano mu Gulf countries oba Middle East. Lwaki?
mwerumirirwa mwekka. Tewali musajja n'omu owninga office Uganda avaayo n'ayogera ku mazima ng'ayogera fact nti omulaba alumirirwa. Nti ayogera fact nti alina kyakubyamu ebituli nga mateeka ga wano. Nti ayogera fact nti mulaba abakazi bajjudde ku street z'e Dubai okwetunda. Mulaba abakazi abatoloka mu mayumba Saudi Arabia. Nti embeera bweti. Naye ebibuuzi bye mufuna mu zigulupu za WhatsApp nga n'abamu bo baveeringa bo. Balaba kutuuka wano mbuye ne baba afuna emitwalo 2 n'agatusala bakola nnyo. Babaddewo tukolera emitwalo 3 just emitwalo 3 yita kyawera kuba tetukyawera 10 yali mu tekyawera 10 Uganda. Kyosikiza n'esatu tetukyagiweza. Naye tetuwummula tebatuwa ssaawa 8 kuwummula. Byonna biri mu contract ze mugamba mu don't breach. May not breach the contract sibiki. Febe mugamba how can we breach it? Nga betusiwa benyini bemujja kugamba nti it's between fene ba sponsor ba employee ne employer yenyini yasooka ku breachinga contract. Buli kimwe kirimu tewali kya following kyagoberera na kyakola. Fene mutatuwulira. Wabula ne mufuna bibuuzi by'abaana abazannya zi TikTok comedy. Mwe mulooza nti buli bonna abali mu biyumba bakola ebyo bakazanyiikirize tetutegeera. Wana amateeka bwe gayita. Wano Tabakanya bwe yajja eyo ampu wejjidde mu COVID season. Wano we basingidde ddala okuyoola abakazi nga nati bakugamba baddukanga mu mayumba tebalina pasipoti yadde enkama zaabwe. Tabakanya nawe babayoolera ennyo bonna n'abamu bakyali makomera lw'ebyo. Guno ogwo kubyeguzeeko kati saawa eno amateeka gayise okusanga sponsor yenna oba employer nga towa mukozi oba domestic worker ali mu nyumba yo nga gw'otereka pasipoti yawe bimukwatako ogwo musango myaka 15 miliyoni emu fine. Ekyo kiri wakati wa kubeera nga tumuwa biwandiiko kubanga pasipoti ye wagikwata nti sigwe gikwata tiyetalina gibeera nayo. Ekyo kigenda ne wansi w'abatolosi okukwatira mu nyumba y'omuntu ng'okolamu ng'oli mutolosi. Kyokka ng'ate abantu abakiwagira n'abakikozesa wano e Saudi Arabia basajja bakulu mu poliisi mu magye. Kati mumbuulire bino byonna binaggwawo bitya bwe mubanga mmwe temusobola kufuna information ntuufu naye ne mulimbanga abantu olwokwagala okubikirira kubeera nti mumuyisaawo kyammwe ne kampuni zammwe kola. Naye ne mutalumirirwa bulamu bw'abakazi ne mwekwasa kimu bakazi babiri abaduuse mu nyumba lwaki teweebuuza okudduka mu nyumba. Tetuganya abakazi abamu tebatuukiridde abamu balimba abamu baagala nnyo ebyakaweweevu. Naye ate mulimu abamu abajja nga amanyi ennaku ye n'okukola ng'akumanyi naye n'awulira nga awaliriziddwa embeera ng'emususeeko. Ng'embeera emususeeko ogambe teri muntu ayinza kumala ennaku 12 nga talya mmere. Wano emmere ya wano ngusanze abantu abacunya abatokyalingira baleetera abantu abakufiirako okufa. Emmere ya wano bigaati bino bye bayita bikopusi ebya round. Abakazi abamu bibabeerako naafu bwakifuna ne bw'aba kironze bulungi nga bo bakisudde mu kasasiro zubaala naali ekyo n'anywirako amazzi ayinza okukuuma ennaku zino abamulamu bwatuuka kofisi nabagamba maze ennaku 12 siryamu ne mulowooza alimba mbubeera etwa omulamu naye nga tumanyi bw'abadde alya na biki byabadde abeerawo okubeera ennaku ezo nga mulamu. Kino ekintu munsootinga abakampuni z'e Uganda tetuganye mwagala kuyisaawo byammwe naffe tewali yadde mulimu ababafukuutirira naye ffe twagaliza ne bannaffe bajje bakole. Kubanga esanga opportunity gavumenti bwe yagiteekawo naye ate mwe yateekamu nga abatubeerawo nti mwe mukwasaganya ebintu ebyo wakati w'emirimu gino gye tufuna. Lwaki ate mwe mukikyusizza nnyo ne muwagira nnyo ate gye mutuleeta nga abamanyiyo oba abasulayo oba nti ffe tusula mayumba gamu nammwe mutukozesa. Bannange si kwogera bubi naye mutulowoozeeko mu mbeera ze tukoleramu. Tomala tosala gwakawala nga tuwulidde gwakalenzi okitegeera bakazi okudduka mu mayumba abatolosi bonna abali mu makomera abali mu mbeera tomala gasala nga tuwulidde tetuganye mulimu abamu ababeerako ne behind stories nga ddala nogamba era kyeŋŋambye omuntu nogamba gundi naye wakusinze naye ate ffe bannayuganda tuyiga era bwe tubuulirwa tuyiga n'ebimu tubiyiga. Kati bw'ŋŋamba mbu Saudi ensi zonna eza gulf countries zigenda kuteekawo etteeka luli badde ng'etteeka nti Saudi bw'ekubaaninga osobola ogenda e Dubai paka emyaka 3 bwegiggwako wano bbaani naye kati bw'ŋŋamba nti kati bagenda kutuula nabo bagambe nti buli nsi yonna eri mu gaafu olukubaaninga mulimu n'endala toyingira. Lwaki mwe nammwe temukyogerako ekyo nti ekyo kiba kibaaninze omuntu kiba temukiteekako bana abantu akubaaninga olw'fitina akubaaninga olw'okuba wagaana omukolera kubaaninga olw'okuba wazeeyo ku ofisi n'ogaana empisa ze zakuyisaamu. Mwe ne mutabitunuulira bwana ne mwoza baani ne mutiisa butiisa